Nje baleko mwena abawala abali Oman, Dubai, Saudi Arabia batumiddeko mwebale gye mukola. Kati kino ekiwala kye mulaba mu video kino ekiwala ki agent kikolera mu Walabu wano mu Oman. Naye ono omuwala yafuna omutima gwa kitujjo, omuwala Munnayuganda naye ne w'omukabiriro ky'ennaku n'omukubira essimu mu nnyambe ng'oli mu buzibu tasobola kukuyamba. Agamba twekoza tetwagala kukola biki bwe bityo. So nga office bagamba bw'oba ofunye obuzibu tukubira essimu ne tukukyusiza ennyumba oba either tukola ki ne tukuyamba. Naye ono omuwala talina kyawuliriza. Recently mukwano gwange yafa, mujja mulaba mu video yafa noyono omukazi nga tumukubira essimu tuyambe mukwano gwange ali bubi ng'agamba nedda tayagala kukola biki beerayo. Paka mukwano gwaffe yalemererwa ne yetta. Tetumanyi oba yetta oba baamutta ne bamuwanika ne bagamba afudde simanyi. Nina ne mukwano gwange yaddayo Uganda naye basookamu kuba kibooko ne bamuggyako obusente bwonna bwe yali alina n'addayo nga mukalu. Tewali ke yaddayo nako kwegamba embeera ng'eyo naye nga Munnayuganda munnaffe ebyo byonna byonna tasobola kuyamba. Kino ekiwala kyeyita Susan, mugende ku Facebook mukirabe. Naye muwala gwe nkubuulira ne woolikola otya? Fine, now you're still enjoying olooza 100 reals zibakuwa nnyingi nnyo. Olaba mukwano gwange yono yafa bamuyita Prosi. Yono mukwano gwange yafa ng'ono omuwala tumwegaye atuyambe naye nga tasobola tuyamba. Mukwano gwaffe bw'ati bwe yagenda. Naye muwala gwe nkubuulira mazima. Abaana bonna buli mwana afudde nga yakusaba obuyambi. Emyoyo gyonna egyo ojja bisasulira, amaziga g'abaana gonna ojja gasasulira. Right now you enjoy your money. Weeyagala olw'okuba bakuwa 100 n'omuwalabu n'akuza wali n'akuzina olowooza wamala. Olowooza wamala naye kaakati ekikunkubisiza tuyite mu bwangu. Omuwala gwe bayita Susan Poni omumanyi? Iye. Wamumanya ddi? Omuwala nze nagira mu office ye, mu office gy'akolamu. Ng'ennamba ye sigirina ne mu inboxinga nga njagala mukolako mukwano. Ampe ennamba ye naye twalinga tukozesa nnamba ya office okubayo. Okay, y'ensonga lwaki wamuweereza request? Aha, twalinga tukozesa nnamba ya office nga sina nnamba ye ya personal. Okitegeera? Kaakati wuliriza ebigambo bye yaŋŋambye. Susan Poni, ekituufu kiri nti olabika ggwe baakutumye butumi okumwogerako ebigambo ebyo ebitali bituufu. Omuwala oyo mu Oman gy'ali naye mupya yagenda mu Oman mu mwezi gwa Kutaano ng'ennaku z'omwezi 11 omwaka guno ne visa ye nagirabye. Omwana oyo eyo gy'ali naye ali mu kweyiiya era naye akola mu nnyumba nga ggwe. Akola mu nnyumba ekyo yakulimbye. Wuliriza nkujjira. Okinza profile n'olaba. Si profile buli muntu asobola okuwandiikako ky'ayagadde ne bakebera passport. Passport ye njirina ya entry we yayingirira. Yaginkubidde n'agimpeereza. Yayingira 11 omwezi ogw'okutaano mu Oman. Era naye yatwalibwa butwalibwa era yagendera mu kampani. Baamuggyako $4 n'ekitundu okumutwala mu Oman. Yasookera Dubai. Dubai yali akola mirimu gye gyakweyiiya. Mwe yafuna ssente n'adda Uganda. Bwe yadda Uganda n'ayiiya okugenda mu Oman. Yeekanze igwe Evelyn omukozeemu posti, omukozeemu audio n'oteekamu ebifaananyi bye. Yagamba wayinza okuba nga waliwo omuntu eyakozesa amanya ga Susan Poni. Kaakati Evelyn n'abeera mistaken okulowooza nti yenze. Kubanga nze sirina muntu n'omu gwe nali ntutte ku kyeyo. Sirina muntu n'omu gwe nali nkoledde connection nti oba genda mu kampuni bweti. Nange okugenda mu kampuni eyo omuntu eyantwala e Dubai era yeyandeeta eno. Naye simutwalirangako muntu yenna wadde okumugamba nti waliwo omuntu bw'atayagala kugenda. Ne mubuuza baali bakukubiddeko ku ssimu nga waliwo omuwala alina obuzibu. Mpulira. Nanziramu n'aŋŋamba essimu yange abantu abagimanyi bali 3. Kaakati ye ggwe kuba njirina essimu ye
nanziramu nangamba omusajja oyo eyamutwala ne boosi we amukozesa. Teri muntu mulala yenna alina ssimu ye. Nambuuza bankubira ku ssimu ki? Naye naŋŋamba talina kampuni ne mu gyakolagana nayo, tatwalangako muntu n'omu, kuba ne waasula naye basuzaawo musuze era apangisaawo asasulirawo. Of course aba alina kwegaana ng'atya okukola ki okumuvunaana omusango. Eva wanje mbadde nsaba tukkiriziganye nze naawe. Omanyi omuwala oyo n'atuuka okwokya passport ye n'agimpeereza date of entry. Ne mubuuza kampuni kye yakutwala n'aŋŋamba nti kampuni eyantwala ekituufu kiri nti n'erinnya sirimanyi kuba nze nakolagana na muntu, kuba omuntu oyo ye yantwala ne Dubai era yanzije Dubai nandeeta eno nga mbalidde ekyeno. Kaakati Evelyn oli mukyala osawundinga ng'omuntu eyasoma. Ekituufu kiri nti baakukozesezza ensobi. Omuntu oyo yakuwadde information yeeyo amazima gali nti ayinza okubeera nga ye ng'omuntu alina obutakkaanya bwe n'omuwala ono. Kaakati ye n'atya okukola vidiyo eyo oba n'atya okumukolamu positi n'ayogera naawe kati gwe n'onyiiga n'olabanga ebituufu. Kubanga omuwala bw'abeera nga yakamala emyezi 3 ng'ali mu Oman tannaba nakumanya nsi bw'etambula, tannaba nakumanya kwegamba, tannaba nafuna mikwano. Ebiri mu vidiyo bikyamu si bibye. Mpuzi nga waliwo omuntu amufaanana. Era omuntu eyakuwadde information eyo yakutomezza ayagala bwagazi kwegamba kwonoona mu bantu nakuleetera bizibu ng'omuntu. Kubanga omuwala oyo ne bw'abeera nga talina kyayinza kukukola, naye okwonoona erinnya ly'omuntu kiba kibi mu mutima gwo era okiwulira muli ne bwasirika busirisi. Nagamba nti kale mu butuufu okwonoona erinnya ly'omuntu nga tolinaako musingi. Njogera n'abantu bangi nnyo abampeereza ebintu ebiri nonsense ne simala googera ku muntu nga sinaba kumunoonyerezaako. Bwe wampeereza odiyo eyo vidiyo eyo gye wakola, nafaayo nnyo okunoonyereza omukyalo ono ne mmufuna n'aŋŋamba ebigambo ebyo nga bwe mbikugambye ne njagala okukakasa n'ayokyamu ne passport ye n'agimpeereza era n'andaga yali Dubai ne visa ye Dubai n'agimpa, n'andaga ddi lwe yaddayo e Uganda era n'andaga gundi kasitampu nga bamukubiddemu akafuluma Entebbe era n'andaga nga bamukubiddemu welcome to Oman. Myezi 3 emabega yava e Uganda ng'ennaku z'omwezi 10 n'atuuka mu Oman ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gw'okutaano era we yatuukira waakyali. Kaakati ne njagala mbuuze Evelyn, omuwala gwe bagambye yalwala ne mukubira omukyalo ono essimu n'abaddamu ng'akinagguka, ekituufu wamukubira? Essimu nkugambye twali tukozesa namba ya office, nze naye sirina namba eyaki eya gundi eya personal. Kaakati nno bambi nkwegayiridde nsaba okimanye mbu omuwala ono si ye yakkubira era si gwe mwakubira era ebifaananyi bye wabitaddemu wabikoze mu nsobi. Kati nkusaba okole bw'oti Evelyn, omulundi omulala bwabeerangawo information yonna gy'ofunye ku muntu, faayo nnyo okuginoonyereza olabe ekituufu. Omuntu eva ne bwabeera talina kyajja kukola ojja kwereetera ebisiraani ate nga by'oyogera bikyamu. Bw'obeera ng'olina obukakafu nti oyo omuwala gwe wayogera naye, mbadde nkusaba Evelyn ngenda kukuweereza passport ye olabe ddi lwe yayingira mu Oman, olabe naddi lwe mwakuba essimu gwe gy'ogamba oba omuwala oyo yali amaze okuyingira mu Oman. Kitegeeza mwakubira omuntu mulala kuba omuwala yali tannaba nakuyingira mu Oman. Okay. Bw'obeera ng'omanyi omuwala oyo kituufu ye yakola ebyo, vidiyo yongera okugitambuza. Bw'obeera ng'omanyi nti si ye yakola ebintu ebyo, baakubuulidde bibuulire, vidiyo eyo kijjeeyo. Omuwala oyo kasita olina contacts ze omuwandiikira omugambe sorry. Sina bw'asobola kuggyayo vidiyo yatambudde dda, tosobola kugijja mu bantu. Ono omwana simanyi oba ani yamusindise oba ani yamusindise simanyi. Bakuyita ani? Bampita Tony Susan. G'emannya go ddala oba go ga Facebook? Amanya gange agaddala. Kaakati gwe oli ludda wa? Nze ndi Omaani. Wagendayo ddi era omazeyo bbanga ki? Nagenda mu Gwakutaano omwaka guno. Kitegeeza waakamalayo emyezi 3? Yes. Gwe wagendayo otya? Waliwo agent yasooka okuntwala e Dubai okukola nenvaayo. Era yesemu agent owulira eyandeetawa Omaani. Owulira? Mpulira. Nanfunira omulimu. Bw'obeera nga nawe baakutwala butwazi kiba kitegeeza tosobola kufuuka agenti kuba nawe obeera mupya mu system. Kati nange neewuunyamu. Omuwala eyafa
Oyo gwe bagambye mbuno olabika gwe wamutta nti simanyi gwe wamutta. Kaakati omuwala eyafa mwali mumanyiganye? Simumanyi, simulabangako wadde mukubako eriiso amazima ga Katonda mu ggulu. Baali bakukubiddeko ku ssimu nga bakubuulira nti waliwo omuwala Munnayuganda bino biki bikyalina ebizibu? Nedda taata, n'olunaku lwe twatandise okwogera twatandise ku Friday. Nze nezayo omuntu alina ennamba yange mu maanyi muno balinga abantu 3. Omuwala gwendera naye eyandisizinga n'omuvubuka omulala mukwano gwange. Kaakati lindako Susan, lindako nkubuuze. Omuwala ono yakoze vidiyo eno akumanyi? Taata, oyo omuwala yansindikira friend request ku Lwokutaano. Ku Facebook? Ku Facebook. Muddamu. Nanzira nangamba hello darling. Muddamu hello. Nangamba how are you? Okiwulira? Nkugambye abantu bayinza okulowooza byenjogera bya bulimba. Naye amazima gali ku Facebook, gali ku messenger yange. Omuwala oyo gwe ku lulowooza yasinzidde ku ki okola vidiyo eno ng'akuvumirira nga takumanyi? Ekituufu kiri nti oli mupya naye mu sisitimu, baakutwala butwazi naye oli mu kweyiiya. Simanyi, sikitegeera. Bamuyita ani? Bamuyita Evelyn Mikeevu yoyo omuwala. Naye nga tomumanyi? Okwebaka n'ekitange yakera ku makya nanzala bamuyita Alma Anthony. Oba okutta omwana wange gwe nnina emu bw'ati mu nsi Mukama gwe yandikirawo. Ekitegeezo n'omuwala ekituufu kiri nti ali mu kwonoona bwonoonyi linnya lyo. Simumanyi Mizaya.